Hello everyone. Good day. Nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano mu bizinga by'Essese. Olwaleero tugenda kulaba ku nsonga y'oluzaalo. Oluzaalo kye ki? Oluzaalo kiba kikolwa kya kuwa muntu mukisa gwa kuzaala. Twagala kulaba lwaki omuntu yalibadde tazaala. Ensonga esooka eyinza okulobera omuntu okuzaala yalibadde ku ye ng'omuntu nga tayagala baana. Omuntu asobola okubeera awo nga tayagala baana, nga tayagalira ddala, nga ye mu byalowooza tayagala baana. Ekintu ekyo kisooka ne kikula ng'omuntu takifaako, naye bw'atuuka okwagala okuzaala lw'amanya amakulu gaakyo. Kaakati ggwe omwagalwa nga tonnayita ku mwana oyo eyeepamiddepamidde nga tomulongoosezza, kirowoozeeko. Wali obaddeko omuto, ye wakula otya? Naawe olina abaakulongoosa? Abaana abo bateekeddwa okuyambibwa. Buli lw'obeeraawo nga tolina mutima muzadde, ebiseera ebisinga ofundikira tozadde, kubanga amaanyi gano ag'obuzadde gakwewala. Ensonga ey'okubiri lwaki omuntu aba tazaala, ng'omuntu tayagala kuzaala, nga ye tayagalira ddala. Nva ku by'okwagala abaana naye nga n'okuzaala kwennyini takwagala. Gye bali nakaakati nze nzaale ngwe ebbeere, nsindike omwana ng'aluma. Kaakati ebintu ebyo okusinza nti olulimi lutonzi, otandika okukyogera ng'olinga asaagirira, naye nkubuulira otuuka okwagala omwana ng'omulabako nga tomulabako, naye nga gwe wakyogera. Ate Katonda n'ajja akusuula ku musajja ayagala omwana ng'anjogera emu bbiri ononzaalira ddi, ssatu nnya ononzaalira ddi, ttaano mukaaga, ng'ate gwe walayira. Bannange ebintu bye tulayira ebyo, ebintu ebyo bikulu nnyo bannange. Temumala googera bintu bye mutategeeza. Era nze bulijjo mbagamba bannaye, you be mindful of what you say, kubanga olulimi lutonzi. Bw'otandika okulerembuka n'ebigambo mbu simanyi saagala kuzaala era nze sirizaala, nga weesibye ggwe wennyini. Lwaki omuntu teyaalizadde? Ensonga endala esobola okulobera omuntu okuzaala ng'aliko empewo ensajja. Oli awo, oli mukazi, gw'oliko omuzimu gw'ewamwe omukulu, musajja, gw'oliko omusambwa gw'ewamwe omukulu, musajja, gw'oliko amayembe g'ewammwe, masajja. Kati ne lyoka lubeera olutalo. Abasajja bano buli lwe beepimapimamu nga beeraba mu kikolwa kiri eky'okuzaala bannange, ebintu bikalubamuko. Naye ng'abo bonna be twogeddeko baba basobola okuzaala. Lwaki omuntu teyaalizadde? Ensonga ey'okuna, ng'aliko omuzimu omugumba. Mwana wa buwala wasikira sengaawo, sengaawo teyazaala. Oyinza okuba wamusikira mu butamanya ng'omuzimu gutambula naawe, kati naawe ne weesanga nga togenda kuzaala lwa muzimu ogwo. Kati ebiti ebyo byonna nga bwe tubyogedde ate weewuunye bisobola okuzaala. Ensonga ezo singa ziba zitereezeddwa. Ekiti ekikalubamu kya muntu omu bw'ati, ye muntu eyatondebwa nga mugumba. Abo nabo gye bali, ng'oli yatondebwa mugumba, nga bw'ogamba nti omuntu yatondebwa mulema, omuntu yatondebwa kiggala, yatondebwa kasiru. N'abagumba gye bali nga ye mu butonde bwe muki? Mugumba. Omuntu nga yatondebwa mugumba asobola okuzaala? Ekyo nakyo kiri emirundi ebiri. Bw'aba nga ddala asobola okukkiriza n'awaayo ssaddaaka eyo esaanidde, Katonda gy'aba amwagaza okusobola okuzaala, aba asobola okuzaala.
Omuntu eyatondebwa nga mugumba asobola okutondebwa nga mugumba naye ng'alina byonna ebyetaagisa okuzaala. Omuntu ng'oyo singa afuna omukisa n'afuna amaanyi agatuukirira omutonzi, ensonga eyo eba esobola okukyusibwamu. Okugeza, singa asobola okufuna omukisa n'asisinkana nga jjajja Mukasa ng'oyo, n'amutunuza mu nsonga ye, kubanga ye jjajja Mukasa alina obusobozi obwogera n'omutonzi, n'amugamba omuntu woono tukoze tutya, kubanga ekituufu enkola eno wagiteekawo naye kati wuuno walaajanye. Kubanga gye biggweera Katonda atwagala tuli basanyufu, tatwagalanga kubeera awo nga tunakuwala nga tukola biki. Omuntu ng'oyo ng'afunye omukisa ng'ogwo aba asobola okuzaala. Naye ng'ensonga eyo emala kutuuka wa Katonda yennyini, kubanga ye nannyini gikola era y'aba asobola ogitereeza. Ogwo gwe mukisa n'atasangikasangika. Era omuntu oyo bw'aba azadde ebiseera ebisinga obungi omwana guba gumu bwe guti. Awatali ekyo, omuntu nga mutonde nga mugumba ne bwanywa oluzaalo okuva gye luva mpaka gye ludda, oyo aba si wa kuzaala. Ekyo kituufu era ky'ova olaba nti ne bw'oba onoogaba luzaalo kirungi n'okebera n'olaba gwe ngenda okuwa oluzaalo sitole ki. Toyinza kuddira mugumba yatondebwa nga mugumba n'otandika mutawaanirako mbu omuwa luzaalo. Kati ensonga endala esobola okugaana omuntu okuzaala nsobi. Nsobi ze tukola ffe ng'abantu, nosanga omwana omuwala embuto aziggyiramu kumu. Kakano aggyeemu olw'abalongo, aggyeemu. Ezo ensobi nazo zisobola okugaana omuntu okuzaala. Embuto ezo ezivaamu enkwatibwa gye zikwatibwamu esobola okugaana omuntu oyo okuddamu okuzaala. Olubuto luvuddemu, omwana abadde atonze, bamuziise n'ekirira, owange biwanvuwamu. Kati ate awo omuntu ng'oyo okuddamu okuzaala biwanvuyiramu ddala. Ensonga endala eyinza okugaana omuntu okuzaala bikolimo, baamukolimira obutazaala, ddogo baamuloga obutazaala. Kati ebisigadde byonna bivumuka ng'oggyeeko kiri eky'obugumba, obutonde. Bino ebisigadde byonna tubivumula era omuntu n'akola ki? N'azaala omwana we bulungi ne yeeyagala. Kale bannange, twagamba omukutu guno tuyigireko buli kye twetaaga okuyiga, era tulabye ebika by'abazadde na lwaki tebaali zadde, ne tugamba tubeere ba kisa eri abaana abo nga tubasanze, omutima guli ogw'obuzadde guleme kutuggwaamu buggwi. Naawe maama akuulamu embuto balirira, abo baana b'otugumbula, manya nti kati nakajjamu 2 luno kanduzaale, kasita nze nalwefunidde. So si kugenda ng'otta busi oteeka wali. Abo abaana mujja kufa mubasangeyo eyo nga babalinze. Era babuuze n'ebibuuzo ebinene ennyo. Kale twongere okulayikinga omukutu gwaffe guno, tusubscribinge, tusharinge, twongere okuyiga tulabe tugonjodde tutya ebizibu byaffe. Kati gwe sooka weetunulemu, bw'oba tozaala lwaki tozaala? Kiyinzika okubanga mu butonde oli mugumba, bw'ogenda mu sikaani ekugamba ki? Nti buli kimu kiri bulungi naye tomanyi lwaki tozaala. Bw'ofuna olubuto oluvannyuma lw'emyezi 2 luvaamu, oluvannyuma lw'emyezi 4 luvaamu, oba olulumanya nti mweruli nga luvaamu. Bw'ofuna olubuto amabeere ago gagejja ne gatandika n'okutonnya, kweggamba tulina ensonga ze tusinziirako okumanya lwaki omuntu ono akyalemeddwa okuzaala. Tofunirangako ddala ku lubuto, wafuna n'olemwa okuzza ku mwana. Ye abange bwe wazaala omwana oyo wamuyisa otya? Eyo nayo ensonga tujja kugituukako tugirabe. Kati
Mu katambi kaffe akaddako ak'oluzaalo tujja kulaba engaba y'oluzaalo. Kye bayita okugaba oluzaalo kyo kye kitya. Kale badde naye mwebale kubeera ku mukutu, mwebalire ddala.